People power. Our power. Wakati waffe Katonda, sisters, abakungu okuvemengo banyiti okuli kutambudde abantu bangi nnyo bagenze betegula mpolampola naye luno olunaku lukulu nnyo eri muganda waffe Nyanzi eri ffe mikwano gye baganda be ne bakola nabo kyova olaba nti tetukoowa era tukulina kukoowa basebo ne banyabo obubaka bwenjagala okuleeta olwaleero si wange nze kawange n'enju yange Namagembe yanguko okunkwatira bino njagala okusooka kuddirimalinga okubaka ssebo omugole waffe Mukulu Nyanzi natikiddwa obubaka buno okuva ewa mukwano gwange era mukwano gwo Omulangira David Kintu Wasajja Ssaabasajja Kabaka tasobodde kubana ffe naye yansabye buno obubaka bukwase omuntu yekka ababukwatako ababulamuko ye Madu yekka sabozikirize bweretegenyeri bukwase natumye bayezeze okutuuka okukola kino ery'obufumbo obutukuvu simanyi kirimu oba mulimu ki oba mulimu lwowaka Ssaabasajja goonomanya basebo ne banyabo obudde bwagenzerera ebigambo byange tebigenda kuba bingi olwaleero newankubadde tumanyi bulungi mu bulamu nti omuntu aba n'embaga bbiri eziri mmenja mu bulamu bwe embaga ey'obugole ng'awasa oba ng'afumbirwa n'embaga nga bamuziika luno olunaku lwokka lwe tulina chance okwogera ku Nyanzi ebintu byonna naye ate bwe ngamba kwogera ku Nyanzi bimbadde ndowooza okumwogerako okuva olunaku lwe yantegeeza nti alowooza olunaku bagenda okwasa embaga nyinza okumaliriza ku butebe bwonna bukalu kuba nyinza okwogera ebbanga ddene sente nja byesigaliza njagala jazikuyozaayoza muganda wange okutuuka ku kkula lino webale okutuweesa kitiibwa webale okugumiikiriza omu ku bakadde baffe yabadde wano n'agamba Nyanzi emyaka gye egy'obuvubuka gyonna yagifiirwa ate nga kituufu era Nyanzi olumu yali akola interview n'agamba okubeera first born kyekimu ku bizibu byasita okufeesinga in fact nange nzikanya naye nti bandikozeyo olunaku kaba first born omusajja oyo yeetikka omusalaba gwaffe ffenna baamufiiriza ebintu bingi nnyo sebo njagala omanye ekitusinga bingi nnyo oyo yakuba emigo gyawe oyo yawe kwolaba yayina evujjo naye nga emisango gyaza babonereza Nyanzi ebyo babinyumiza nkola saaliyo naye nze manyi nti enyange gye nazza babonerezanga Nyanzi ate bano olwaleero abaagala okunnenya abaagala okunsonja ku lugonzi olumu bantyawo kuba nange bamanyi siri mwangu ne banoonyayo Nyanzi ne bayitira awo sebo bali kubeera shokazo babyogeddeko bangi aboogezi nti ffe yes historically bannange nofutuba mu famire ffe y'amaanyi bigamba abantu ne balowooza kwewanagubwanye naye bababugira byafaayo nti obutafaananako mu famire nyingi nti ffe waffe wabayo bakatikkiro 7 okuva mu 1756 paka mu 1888
Katikkiro wa Buganda bonna baavanga mu layini yaffe, baavanga mu Sekayiba paka ku Apolo Kagwa yamalako eyo sijja gendayo. Naye ate nze mu histori yange bulamu bwange bwe nali nkula nakula nga byonna mbimanyi nga byafaayo kubanga olw'ebyobufuzi famire yaffe yali esiraamu. Olw'ebyobufuzi nze nakula nga taata ali mukomera bamusalira wakufa. Olw'ebyobufuzi twakula twesanga mu kifumbi mwakyolikuuta kati bayitayo mu kifumbira twesanga mu geto. So bano Banyanzi Bababasiki Gayawe bebatesinga ku famire yaffe ekyali Bwatwayo. Nze namanya byafaayo era nakula maama biyigiriza ngagamba wano mu geto wooli ku ffenna yali yafuuka mwonooni. Nze nameeka nenfuka omubanda tubalaba nfuka okukola ebirungi bingi nnyo nga te kyekiseera bwe nalengera omubanda. Naye si bwebali twakyakulabirako bwebali kulindinga by example. Finally mu byobufuzi nze nali ssanga lyadda lyabufuzi nga bwe mwawulidde bakadde bange boogera ate abala tebabawulidde mu famire y'abapolitician. Naye nze nakula maama ngambage ebyobufuzi byatuusa famire yamwe okusirira mu geto bwewali ebyobufuzi era nali nabirwana. Naye buli wobeera ne mukulu wo ng'ate akuinsipayaringa nnyo olaba Nyanzi bye yankola. Naye yatukola bulungi nnyo, bingi nnyo byenkuyiriddeko muganda wange, bingi nnyo byenkola Nyanzi yasooka okubikola. Nyanzi yasooka okuzanya ebikombe mu famire yaffe. Nyanzi ye yali asinga eddoboozi eddungi mu famire yaffe. Temulaba nti tulina Ediawe, temulaba nti tulina Daxibite, oyo yali musician wa famire. N'atukoleza kando yaffe ate yina ebbali. Era yali politician mu famire. N'atuinspiringa ate bwe twajja fene tukikuba nnyo. Webalire ddala kutandika lugendo luno. Naye ate ne bwe naye mukanyafuka omukulembeze kizibu nnyo abantu okukkiriza bino okujjako nga ze bibaganye mu kamwa kange tibwe watuyigiriza bino byonna. Webale kubeera bwetuwaze. We challenge everybody. Naye ate obwetuwaze nange bweyigirako nnyo. Tobalaba sina mampaati tosobola kunsanga nga nefudde nnyo wakiri owaki. That is the example that we get. So we appreciate that. Yakuba waggulu ambebaza mwenna okwagala Nyanzi. Webale kunjagalira muganda wange oyo tatuukiridde ne mwagale acceptinga nga bwe abantu abalala. Bingi nnyo ebibeerawo ensobi zonna zakola njagala zipendinga ebuuzi ebirungi mumuwe credit because he has been a good man. Naye ate sitegeeza nti ate okola ensobi kyali wange. Njakuba waggulu nga neebaza ttiimu gye tukola nayo bannange mulabanga layiti eshayininga ku nze. Credit yonna mugiwanze. Ensobi bwe muba temunenyeza Nyanzi munenya Lumongoya, bwe muba temunenyeza Lumongoya ne munenya abalala basojazi. Naye si malayika, ni just representation y'abo abantu be mulaba. Abafunsoja be mulaba yenze, abatemupi be mulaba yenze. So mwebale nnyo kutwagala, mwebale nnyo kwagalana, mwebale nnyo kwagala nsi yammwe. Temulekera awo tugende mu maaso. Mbira ddala waggulu ng'agamba muwase bakyala bammwe. Temuwuliriza abantu ate temubeera na busosoze mu mawanga. Muze mukiraba nti bwe twavayo nga NUP kubanga ndi Muganda Museveni nga yagalaga ekyo kibiina ky'Abaganda. Era nakibuuza abantu bangi nnyo. Ate bwe yafuna abali muffe bakozesa ate bo ne bagamba ekibiina tekyagala Buganda. So Museveni ne banne bakozesa abali muffe saba mubagambe basooke beeteeze balondewo ekiringo kimu kye baba babuze ensi.
ekirala muwase bannammwe kubanga kituweesa ekitiibwa tulina okuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekya Uganda empya. Nze ngambagamba nti abakyala abo bamaanyi nnyo, balina influence nnyo mu bye tukola, naye kirungi nnyo okubamu no confidence. Waliwo ekintu kye bayita commitment, ensi tegenda kwesinga ng'emanyi nga temanyi nti waliyo omuntu omu akwesinga n'obulamu bwonna. Tosobola kusuubiza abantu nti ogenda kulemera ku nsonga nga tulinayo omuntu omu osobola kulemerako n'ogenda mu lujjudde n'ogenda maaso ga Katonda n'olayira tigenda kubeera n'omu. Manyi nti waliwo embeera y'ensimbi, nange kenyini gye nayitamu nze maze ne mukyala wange ono tugenda myaka emeka kati, kuba mu mwaka gwa 2022 wetwayagananira gy'emyaka 22 olwaleero. Weewaawo empeta twazinaanika 2011 gy'emyaka gigenda kwera 13 mwezi gw'omunaana, naye temulinda kukola mbaga y'amajolobero bwetu ono Nyanzi yakolamu. So tulina kukola mbaga efaanana bweti no, ne bwe olina mukatika bwe tugenda okusala tuyite ffe mikwano gyo tuzisinkane kuba mu maaso ga Katonda embaga eba y'amaanyi ng'eno eya Nyanzi. Muwase bannammwe ekyo kijja tuyamba okuddamu ebibuuzo bingi kati tulina nekitugedde. Nze Museveni bw'akola omuntu agenda agambe abo Bobi Wine abagenda balina ebisyaga simuddamu abamugambisa emmere eno maama w'abaana. So kyemuba mukola tuddemu propaganda w'abantu gwe baleeta nabikolwa. Muwase bannammwe mubawe confidence, ate n'ensi tugiwe confidence. Omulala gwetuyiddeko mutuufu naye tolina ngeri gyogenda kakasa bannaddiini abo tibyetwogera bituufu nga tosobola nakugenda mu maaso gaabwe n'okubibirayo ne munno kuno okaka njagala bugenda eri mwenna mikwano gyange kantunule eno endi mutwale nekundaba era nesunzire kikozera bulungi nnyo ti mukulu wange obagambye nti kati abadde alemesa abudde mu kkubo kati netegesa tekugenda ku mbaga ya ababala yawetanyingi sigenda mwogerako eri yawe, sigenda kwogera ku Miki Wine, sigenda mwogerako Gaxiwine, sigenda mwogerako, sigenda balemerako tikuba abaana b'abandi embaga, sigenda byogerako, sigenda byogerako n'omulundi n'okumi nizo byogerako ebikabireke. Naye kiba kya kitiibwa nnyo mwogera okumanyagana, mwogera okufuna confidence, abantu bemwogera okwesiga, naye ayongera okwesiga ate mu mbeera eno gyetutambuliramu bakuwamba, bakusiba, bakutta, tatolina bwogenda waabwe wa mulenzi gwewanobeera naye oba waabwe gwa muwala gwewanobeera naye. Infact fena NUP tulina n'ekirowoozo ekyokuteekawo mu maaso w'ennyini nti bafuusoja yagaddemunawo yagaddemuno tugende mwogereza oba tugende muzikiti. Tunasalako ekyebiri netuteekawo ebyuma omuzikiti tukwekubira tubeere siriasi embaga emungi tulizikolere mu maaso okumugumiikiriza naffe abeekubo tetuli bangu webale kumugumiikiriza webale kumwagana njagala obaagaliza obufuuka obulungi obujjudde emikisa obujjudde okwagala. Mukama bawangaaze nze nomusabye emyaka 9 n'omwana omunyanzi kikyaliko twetukwagala mu 10 ate watetukwagala jjajja kwazaala maama alina emyaka 15 akyaliwo okyalina okwagala emyaka mingi Nyanzi nosanyusa ensi esindi kufunamu. Bannange mwebali ddala kusigalawo nga mukyali bangi nange nesobola obagamba ebigambo bino. Mwebale nnyo okunyuma abasapootinze omukulu gwa Nyanzi, mwebale nnyo bawoneko MPs baffe, mwebale nnyo bannange kujja ate ne mulwawo ne mbaga mukyaliwo abafuusojazi you make the
Yes, twagamba NUP tuli family. Yes, tuli family. Ate tugende basooka tufuuka family. Nze waba Ssenyonyi kati bamanyinga mwana, ewaba Katana bamanyinga mwana, ewaba Longoya bamanyinga mwana, namwe njagala ewammwe bamanyinga mwana, newakuba bamanyinga abaana. Tuboninge more and more and more. Tutuuke mu bipande mpya nga tumanyaganye ate nga buli omu mufumbo. Njagala kukwebaza okutufunira awaka awo we tubeera emagere. Singa sigwe tetwandifuddewo. Era bwe yatutwala n'okuwalabula paka eyo yonna. Wadde mwami wange yali muwulize akkiriziganya naawe n'agula ettaka eryo naye singa sigwe tetwandibaddewo awo kwebala. Njagala nakwebaza kunsigulirawo enjuuyo. Ebiseera bye nabeeranga olubu tewakyamani eyo gye neebakanga emisana. Webala Ttamboowa n'omukyalawo n'abaanabo. Ebirala tebibagamba nga tuli ffekka ng'obutegeeze. Kyamani tukwenyumirizaamu najja tukwenyumirizaamu webala obuwabuzi. Webale kutupareetinga na kutubeererawo. Mikwano gyaffe mwena mbagaliza egende ennungi gye mulaga Katonda batukumu. Bingi nnyo nga bwe nabagambye bannange, disinga nayogedde ng'obudde bukyali okolyawo nanyogedde ebintu bingi nnyo. Wakunaku nga luno there's so much to talk about that man. For example, buli mukwano gwange gwebaddenga naye ne muleete waka nga Nyanza oyo afuuka muto wa Nyanza. Nga Nyanza mwerukamika kyekimu ate nga bakola ensobi amutabukira kyekimu nga n'emigga agijjayo.